Mu lutuula luno Katikkiro Charles Peter Mayiga amenyemenya ensonga Ssabasajja ze yateekako essira mu kuggulawo entuula z'omwaka guno omwali okukuuma ebiseera, okunyweza olulimi Oluganda, okukangavvula abo abatulugunya n'okusaddaaka abaana wamu n'ensonga ezikwata ku tteeka ly'ettaka. Ensonga y'olulimi Oluganda eteereddwako nnyo essira naddala mu Baganda abali emitala w'amayanja. Katikkiro agamba nti eno ensonga esaana kukwata na bwegendereza n'amagezi kubanga olulimi kye kitikkiro ky'obusika n'ennono, kale nga bwe bataluyigiriza emiti emito Buganda ey'enkya ebeera esigadde mu matigga. Abeezunguwaze no ku kibuga baazunguwaza abaana kati tufuuse tufunye ekisibu ky'amaanyi. Teboogera Luganda lutuufu. Omwana omu gwe mmanyi sibabuulire amuzaala oli yamubuuza nti engoye ezibadde wano ezivugalo zitadde wa? Nakati zitadde mu kibbo. Mu kibbo kubanga yamanyi basiketi. Kati talina njawulo wakati w'ekisero n'ekibbo. Zitadde wali mu kibbo ng'ate ayogera mu kalunyo bw'ati. Nti omwana n'amubuuza ebikopo otaddewo ebikopo bbiri ku mmeeza, ebikopo bbiri. Muganda wawu ate muntu watutumu kyemutalabangana naye simwasanguze. Omulala wamugamba oyo n'amazzi nja kusindika ku luzzi. Omwana twagenda what is oluzzi? Alowooza nti tebasindika abaana ab'ekyejo. Kale ebizibu naffe tubirina. Ku nsonga y'okutulugunya n'okusaddaaka abaana, Katikkiro ategeezza Olukiiko nti obugagga bulijjo buva mu kukola, bw'ati akubiriza abantu ba Ssaabasajja bonna okubeera abalabufu wamu n'okwewala abo abakwata obujega nti bagaba obugagga so nga bangi ku bo ensiisira zaabwe ziba zikutte mu mbinabina mwe babalimbira nti bagabiramu obugagga. Obuwangu bwa Buganda tebulimu kusaddaaka baana tulyoke tufune obugagga. Naye abantu mu Buganda abeera kuzalakuza. Ogenda ne babalimba ne babajegewaza. Omanyi obujega ne babajegawaza. Nabo ne bakkiriza okubeera abajega. Abalaguzi. N'agamba genda okuwala kwe bakutte emityana Owekitiibwa Kawuki. N'essinga eby'entiisa bibeerayo se. Omwana ne bamukuta ne bamusuula mu kaabuyonjo. Ate omusajja namutunuulidde n'obugagga bw'alina sibulawo. Akayumba kaasulamu buli omu yenna akalina. Bugagga bwa ngeri ki obwo? Abalala babalimba abakyala abaagala enzaala namubalimiza omukyala wa. Mukyamujjukira. Omukyala alemeddwa okufuna olubuto n'agenda ew'omutwalo. Nti jjajja yagambye nkusiige omuzigo ng'oli kukunyanga bwe bazaalibwa ate ofunudde mu mulabba. Ati mujega bwami ki obwo bannange? N'agamba nti ate kati omuzigo guno nina okutuusiza ddala mu kifo kinaakuyamba ofune olubuto. N'addayo n'anyumiza bba. Mwami tugenda okuzaala omwana bampadde oluzaalo nti olwatuuka ng'anyumye tulo obugeni. Bujega bwange biki obwo? Omukyalo omulala bamutira kwekusaabale. Saate ku nsonga y'ettaka, Katikkiro asabye ababaka b'Olukiiko olukulu olw'eggwanga abava mu Buganda nti eky'okukyusa etteeka ly'ettaka nga kiwa gavumenti ebbeetu okutwala ettaka lyonna lye baba baagadde nga tebaliyiridde nnyini lyo, abasabye ekyo bakisimbire ekkuuli lwe kinaateekebwa mu ddiiro okuteesebwako. Mu buufu bwe bumu, Katikkiro ajjuukidde abo bonna abeekobaanye n'okulaba Ssaabasajja mu kamwa ku nsonga ezikwata ku ttaka, okuwandiisa ebibanja wamu n'okuzaliiza obuggya, n'ategeeza nti abo bonna Buganda ebatunuulidde n'eriiso ejjogi. Gavumenti bw'ebeera ettaka lyagala okuwa bamusigansimbi eyise ebirangiriro ku mikutu gy'amawulire egambe nti waliwo alina ettaka ly'atunda erudde olw'ekyebongotoko. Waliyo alina ettaka ekyebongotoko ajje era abantu bangi bajja kujja. Kati gavumenti bw'emala okuligula ettaka eryo lifuuka eryayo eyinza okuligabira bamusigansimbi abakola ekolera ku limu.
enkola yeekozesebwa nnyo mu nsi eziwerako. Gavumenti sera okugula ekitundutundu ly'ettaka eddene n'etwalayo amasannyalaze, n'etwalayo amazzi, n'etwalayo enguudo, oluusi eyinza n'okuzimbayo ebizimbe amasitoowa. Olwo etegeeza bamusigansimbi nti oba oyagala okukola omulimu bweguti oba bweguti, oba nti oba oyagala okuleeta ekkolero bweriti na bweriti, tulina ekifo kino ekiteeketeeke gy'oyinza okukolera emirimu gyo. Babikola. Twagenda ne Roland Mike ono sebuufu ejjonjo jenjo mu sazali batahenana eChina. Bano bebagambye bamusigansimbi betuziba nabamulimbu ekigo yewala ekitebe kyabwe. Katikkiro era talemye kwogera ku bubenje obweyongedde ku luguudo lw'e Masaka, n'alabula abantu nti balekeraawo okukkiririza mu bikolwa ebyakalogo kalenzi nti oluguudo olwo lwesalira abantu ne lubatta. Wabula asabye abagoba ba mmotoka eza buli ngeri okugoberera amateeka g'oku nguudo n'obubonero obuteekebwako olwo banasobola okutaasa bannayuganda. Okuvuga endiima, okuvuga abantu abatamiivu, okuvuga omuntu ng'akooye, era abasebo ne banyawo boovuga emotoka n'obyangu okukola otujja, yimirira weebakamu eddakiika 3. Bw'ono tanga okuvuga ojja kwewunya otulo tetudda. Ne bwe ziba eddakiika 3 ezisinga obungi 5. Yimirira menya omuntu okumabbali bulungi obeere yeebakamu eddakiika 3-5. Ekyo bwe kikumala okugwa. Okuvuga nga bakooye. Okuvuga emmotoka nga ziri mu mbeera mbi. Emmotoka zino zibayita nti mubyakira ebbanga. Muzimanyize mubyakira ebbanga. Baziwandiikako ugonjwa uzeisi ugonjwa. Uzeyi ni ugonjwa kabisa. Ow'omu mbuga era talemye kwogera ku bukambwe bwa poliisi bweyolesezza ennaku ntono emabega eri bannansi. Ategeezza nti empisa poliisi gy'eyisamu bannansi n'okubateeka ku bunkenke bye bimu ku bigaana bamusigansimbi okujja, so si nsonga ya ttaka nga bali mu buyinza bwe balowooza. Kati ono asabye poliisi eyolese nnyo obukugu n'amateeka ng'ekola emirimu gyayo. Obukambwe si bwe kukwasisa amateeka ate obukambwe bw'engeri ng'eyo. Abo abaweerezebwa okukuuma emirembe balina kuba batendeke bulungi, abamanyi kye bakola, abategeera amateeka era abassa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu. Nnaku ezo abawakanya enkola ya poliisi baatwala ssaabapoliisi kale kayulwa mu kkooti. Ekyakira kwe kulaba bakireereese nga beeyiye mu kkooti bakireereese ne batiisatiisa abalamuzi ne bannamateeka. Nakuzo tubalaba ku TV mu mawulire bakireereese. Ali awo kireereese omulagira ddala naye nga yeekalakaasa. Bongera bwe bagenda okulemesa kkooti okukola emirimu gyayo. Wabula ekiteeso ekikwata ku ssaddaaka abaana bakkiriziganyizza okukyongera obudde okusobola okukimulungula. Bw'atyo Katikkiro akubiriza abakiise okuteeka ebyo byonna mu nkola ebikkiriziganyiziddwako n'okufuba okulaba nti abantu ba Ssabasajja Kabaka baganyulwa mu biteeso bino. Nakyambadde Maria ku WBS Amasunsule.